Joyce Bagala ntwatwa. Joyce Bagala ntwatwa. Mitina the sweet woman MPDA. Omuliro mungi. Twabe ebifaananyi ebyo katwali waliwo bino ebifaananyi ebifulumya ebitambula ebya Joyce Bagala ntwatwa nga ava ku School of Leadership ya National Platform e Kamwocha nga ali ne Sauda Madada ne Dogo City. Sauda Madada buli omwense mumanyi. Dogo City olumu akolanga security guard wa President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Dogo City ng'akutte ensawo ya Joyce Bagala njaga tubirabe bulungi. Dogo City ng'akutte ensawo ya kirwe kina ng'akutte ensawo ya Joyce Bagala ntwatwa. Look here. Ng'akutte ensawo ya Joyce Bagala ntwatwa n'ekitabo kya Joyce Bagala ntwatwa. Ng'amukutte mu mukono bamuwerekera bamujja ku kitebe kya National Unity Platform. Ebifaananyi bino byogeza abantu ebijijinike, byogeza abantu ebigambo bingi nnyo nnyini ddala. Kulwaki mu abantu betuba tumanyi nti nno muli ba struggle muli ne Joyce Bagala ntwatwa eyafulumizza ekifaananyi ekiriko omutisse Ddugge. Kamadada kange kagendeddemu. Tawona wadada bamwesizaamu eggaali. Naye njaga tugambe ebigambo bino. Joyce Bagala ntwatwa. Ensonga zino avuddeyo n'azoogerako. Njaga nsooke muwe chance ayogere ebigambo bye tubiwulire. Then nkugambe ebirala. Ogenda kumanya the reality where is. Kubanga tumbadde ffenna buli muntu era akimanyi bino si byakwekweka. Joyce Bagala ntwatwa wamutisse Ddugge wa Mathias Mpuuga Nsamba. Ne bw'onoonya buli kyabadde ayogera buli lunaku bamukyaza ku CBS bamukyaza ku BBS babeereye emitiyana yasoma obubaka bwa Mathias Mpuuga Nsamba ku mikolo. Ati ngamba nti nno yo wa National Platform yagamba akyali wa National Platform. Netwaga tumanye lwaki Sauda Madada ne Dogo City betumanya babeera ku lusage lwa President babadde nga bali ne Joyce Bagala ntwatwa. So tugambe ebigambo bye atugambe mbu yajeyo n'empapula z'okweyagaliza ekifo ky'emitiyana ng'omubaka omukyala kyakyagala. Era agamba ayagala kuba ku tiketi ya National Unity Platform si ku tiketi ya mutisse Ddugge awo netugenda kutunulawo sokolira ebigambo. Era batulambika bulungi abakulembeze baffe ku butya bwe tusobola okufuna forms ezo okulaga nti oyagala okufuna kaadi ya NUP. Kati nga nze already alina kaadi ya NUP era nga nkyajagala nziremu nkiikira abantu b'emityana batuwa emitendera egy'enjawulo okugenda ku kitebe okuzijjayo okugenda ku mutindo. Olidde agambye akyayagala okukiikirira abantu b'emityana ng'ali mu National Platform kubanga ali mu mutisse Ddugge. Bagano mukimanyi nti ffe NUP ebintu bikwatagana ne tekinologiya muli ba digital. Then ogenda ku district zaffe ba registrars naye kati waliwo emitendera gyaffe babaka ba Parliament ssente ba district abo ne ba mayors tuyina zizza ku kitebe. Then ab'emitendera emirala bo ne basiteeka mu ba registrars. So nira kugizaayo. So abantu b'emityana tebaddamu kubeera na kubuusabuusa kwonna. Joyce Bagala ogenda kwesimbira ku tiketi ya NUP. Omuntu yekka abuusabuusa kyeyune. Awe kiriya Joyce Bagala ntwatwa agamba agenda kwesimbawo ku tiketi ya National Unity Platform si ya mutisse Ddugge. How sure is she nti agenda funa tiketi ya National Platform? Tugambe tebagimuwadde tetumulabire mu mutisse Ddugge. Soko owulire embaga wano. Ye muntu either nga takuwagira oba nga takwagala ng'ayagala kuubisa n'abalala. Naye omuntu yenna ng'agoberera baagala ekyo taba nakuvuta. Actually ssaawa zino talina kibuuzo kyonna kubanga kibadde clear ebbanga lyonna. N'olwekyo buli muntu abeere mumativu tingenda kuzaayo kaali. Omanyi wabaddewo ebibaddewo engeri gye wavaayo ku nsonga za mwami Mpuuga omubaka Mpuuga ne balowooza nti
onogenda naye engeri ate gye yakoze n'ekibiina kali gye bakoze ekibiina ekikye gwe n'amannya amalala gabadde galabikira ddala nga omuntu waagala balabika ogenda kutambulira weetu so tetuyinza kubanenya nnyo ndowooza bwe balabanga babadde balowooza bwe nze mbanenya gwe nga saagenda naawe mu big media temwakola omukutu gwe toli munnange kibalize si munnange kiggundo si munnange tetwali ffenna gwe ne kibalize temuli b'emityana lwaki twagenda ffenna mu big media tetuliiwo wetuliera tutambuza exactly so bannayuganda njagala nnyo baawule ebintu osobola okukolagana n'omuntu mu nkolagana ey'obuntu actually osobola n'okukolagana n'omuntu kabibeere ebyobufuzi ne bwe muba temuli mu kibiina kimu nze nakugambye nti abantu babeerako bubeezi na buntu bwe baagala kwekwasa naye ng'ekituufu bakimanyi tutandikireko Kitibwa Mpuuga baagala Okitibwa Mpuuga gwe gwe nakola naye gwenva naye emityano okimanyi nti Mpuuga simutegeeredde mu Parliament kati bw'obanga ekyo okimanyi abantu abatakimanyi bo nnyinza obbasaasira naye ate nabo bamala okukimanya nti nkoze naye era mukwano gwange era sisuubira kiba kya bulimba kiba kya bukuusa ekizibu kye tulina bukuusa abantu bakuusa okiwulire abantu bakuusa nti oli ajja kujja wano olw'ebigendererwa ate nga bya bukuusa agambe anti munange engeri munange nga bw'omanyi embeera nze byo sibimanyi naye nina essanyu manyi nti ne mukama wange oba bakama bange ku kitebe beekakasa obwesigwa bwange omanyi abantu abamu balowooza nti bw'opipira n'ogamba omanyi nti olwo oba olaze nnyo loyalty oba commitment naye abantu nga bakulembeze nga bwe nkakasa Kyagulanyi Robert Center mu president wange by now amanyi muntu ki omwesigwa obwesigwa tebutegeeza nti mbuulira gw'oyita naye tukubuulira empisa zo ngero twazisanga bajjajjaffe baazigera yo toyinza kubanga mukwano gw'omubbi nga eva gw'otambula naye nga gw'omukiikirira ku mikolo nonga nno toli mubbi toyinza kungamba nti mukwano gw'omwenzi yesaabenzi ayagala kwona ayagala oli awuuta oli nonga nno gwe toli mwenzi nga ne ku mikolo gw'omukiikirira saabenzi nonga nno gwe toli mwenzi tebaliwo bikwataganira waliwo we byawukanira either otambula n'omubbi oba otambula n'atali mubbi kyazuulibwa kati bino si bya bwewuso oba si bya kuwaayira wadde Mathias Mpuuga Nsamba yagenda mu kkooti ne yeewaabira n'agamba mbuno tannabba ku ssente naye tukimanyi njagala gwe just weebuuze kibuuzo Joel Osenyonya okuva lwe yateekebwa ku bwa leader of opposition nga taweebwanga bukadde 500 kumusiima mirimu kyekyenjawulo Joel kyatannakola kimusasuza obukadde 5 asiimibwe Mpuuga kye yakola ekyamusiimisa tutandikirawo simple easy Joyce Bagala lyokave yatugambe nti ye mukwano nnyo gwa Mpuuga baava mabega meaning bakwatagana ku nsonga emu ya bubbi ate ng'ekibiina kya national platform kistandinga ku nsonga emu yawotaagala babbi yakulwanyisa bubbi eggwanga laffe liri mu mbeera gye lirimu lwa babbi nga Mathias Mpuuga Nsamba General Museveni ne bakolonizi baabwe bakolonizi be bano ba Joyce Bagala ntwatwa bano agambye mbu ye simukuusa naye nga Joyce Bagala gwomanyi no Mpuuga sente ezo baazimuwa mu bumenyi bw'amateeka oba mbutuufu bw'amateeka baba baazimuwa mbutuufu bw'amateeka lwajjo tebazimuwa yo naye leader of opposition lwaki tezimuweebwa kwa kibanga tugambe nno kyatandikira ku Mpuuga okuwa leader of opposition essente obukadde 5 nga bakatandika within 5 months nga bakusimba obukadde 5 bakusiima emirimu Joyce tannaweza myezi 5 nga leader of opposition lwaki taweebwa obukadde 5 okusiimibwa okitegedde omukyalo ono agamba wa national platform kyesijja kuwakanya kubanga alina okwekwatawo asigale ng'akyabuzaabuza abantu b'emitiyana but in the long run kaseera ak'oluvannyuma
nga bimaze okufaafaagana nga bimaze omubuutikira adduke agende mu mutisse eddugge guno. Okitegedde? Kati agezaako okulaga nti ndi committed n'ekibiina. Bannange mundaba, mbadde mpaana Kyagulanyi, mbadde njogera ku Kyagulanyi, mbadde njogera ku pulezidenti wange, nze ndi wannakibiina nnyo, sigamba kono si lwa kibiina, ne bo bangobye, kati nzirukirewa, ka ngende mukwano gwange mutisse eddugge. Naye nga babbi na babbi. Njagala nkubuulire gwe muganda wange ali wano alaba. Omukyalo oyo gw'olaba gwe bayita Joyce Bagala ntwatwa. Peegi ye yakoma ogikolako. Omukutu gwe ogwa social media yakoma ogukolako mu 2024 nga bali ku bya mikolo gya Mathias Mpuuga Nsamba bwe yakoma okola posts ku mukutu gwe era yakoma okuteekawo ebintu bya Mathias Mpuuga Nsamba n'ozolaba nga biri mu 2 June almost 1 year ago nga ateekawo ebintu bya Mathias wano otunula waggulu wali kuliko Joyce Bagala obyo byani yatimbayo byani bya Mathias Mpuuga Nsamba omukolo ogw'e Masaka. Okitegedde oyo Joyce Bagala ntwatwa olala gamba era n'omukolo yagulanga mass ngalanga omukolo gwa Mpuuga nti guliyo nca ndozolaba Mpuuga is my leader, Mpuuga ye waffe. Obirabye wano Mpuuga is my leader, Mpuuga ye waffe. Bano balina perception Mpuuga yali abagesegese nga balaga nti no w'amaanyi nnyo. Ekyatuke Masaka kyaba blockinga Mpuuga byaza activities zazakolanga zifulopinga zigenze zibakoona do. Era okuva omukolo ogwo Masaka lwe gwagwa ne guwakuba ekigo Bagala Joyce ntwala taddangamu kupostinga kintu na kimu naye ngenda kukulaga. Okitegedde yali nga bamugobe ku kifo ekyamuweebwa national platform n'akigaanirako oyo omukyalo oyo n'akigaanirako nga bakozesa Mpuuga ne Anita Amongi n'agamba mbu tajja kukivaako. Tokowulire busaana okwekuŋŋaanya tukolera na Uganda ebintu ebituweesa ekitiibwa nga ekibiina eky'ebyobufuzi ekisinga abantu ababaka ba Parliamentary abangi tukole ebintu bannayuganda bibakkirizaamu. Obukulembeze obuvaako obusigalako amateeka ensonga ndooza tekyali mu ddiiro kubanga amateeka gamaze okukola Parliament ensonga emaze okugigonjoola newetandibadde ekyo ate mukama wange Joel munnamateeka agansingira ddala so amanyidde ddala abakulembeze kakiiko bavaako ddi era bavaako batya. Ekiseera ekyo mukijjukira bwe babagobera ku bifo bye baaliko ne babiremerako ne bagamba tebajja kukola ki tebajja kubivaako. Era ng'omukyalo yakozesa obutambi bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okulimbalimba n'okuwuddisa bannamitiyana okubalaga nti wa national platform era Mpuuga bamuwalanira bwereere nga ye era Mpuuga agamba ye leader we era Mpuuga wa kitiibwa nnyo wa buyinza nnyo era ye taliva ku Mpuuga n'ebifaananyi byafulumye nga bya Mpuuga bwe yafulumiza ekibiina testing grounds. Okitegedde bwe kyamwokyezza najja ekamwokya ku kitebe kya national platform ekya leadership abeere simanyi oba delegate tujja kubitegeera simanyi oba delegate naye mu badelegate abalonze simulabye munayinza okuba nga delegate ayimba naye alonze ne bamuwerekera bano ne bamugjawo mu mbeera bwetyo ekisaanudde bannayuganda boogera ebigambo kubanga owerekera otya omuntu oyo nga emitiyana bwe tugenda emitiyana manyi twaze kuleeta bwino wano bwe tugenda emitiyana Joyce Bagala ntwatwa Mpuuga nakyo nali oligattako Joyce Bagala ntwatwa Mpuuga zino zaali 16 May omwezi gwe tukubye mabega just kati olume tegunawera kuwera na mwezi mulala yali mitiyana waaliyo omukolo father abalala banaddiini abakazi buno obubaka Joyce Bagala ntwatwa bwawa omwezi ogwedde ogwokutaano June May yali awo obubaka ku mukolo nga bwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'omukulembeze wa DA leader of DA Democratic Fanya biki omutisse eddugge nga buwangaani nga deputy ng'omwogezi wa DA nga mukwano wa DA awo wetuli mbulira gw'oyita naye owulira empisa zo wetuli wuliriza ensonga sajja abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze ku mitendera gyonna
abantu ba family eno mukama mulungi era obudde bwonna basebo ne bannyabo njagala okutuusa okusaasira kwange ne family yange eri munywanyi ate munnamawulire munnange Mugerwa Charles kubanga okusingira ddala nzize wano kubanga Charles mukwano gwange ate mpangadde naye nga tukola omulimu guno ogw'amawulire naye mukkirize nti ndi wano ku lwange nga baagala naye wano nkiikidde Commissioner wa Parliament waliwo n'abakozi ba Parliament abaliwo basaba akiikidde ani Commissioner wa Parliament lwaki akiikidde leader of opposition leader of opposition ne Commissioner ani mukulu Commissioner ye mukulu kubanga ategekera Parliament guno mukolo gwabadde gwa Parliament gwabadde mukolo gwa Parliament tugende mu maaso bajje bayimire wano wendi nga tutuusa obubaka obwo obubaka obuvudde eri Commissioner njagala mbasomere nga bwe buli obubaka obw'okusaasira abakozi ba Parliament obalabye basajja ba mpuuga njagala ndaba omusajja ono abo bakozi ba Parliament basajja ba mpuuga awo batwala ekibiina kya National Platform mu mbuga nga bagamba ekiteekeddwa kuyisa constitution yaakyo electoral commission teteekeddwa kuyisa electoral commission teteekeddwa ku gazeti nga constitution national abo be batugamba mbu bakozi ba Parliament wabula nga bakozi ba mpuuga mundeke nnumbe ye gwe obalabye bulungi obeetegereza omusajja oyo waliwo atamumanyi nti n'omukozi wa mpuuga oyo awo bakozi ba Parliament yandigambe nzize n'abakozi ba mpuuga naye wano taze ku mukolo kuba ate omukuba amayinja asigadde wali mu mmotoka ng'atudde nze nenzija nsoma obubaka bwe oyo yagamba n'omukozi wa National Platform obubaka bw'okusaasira n'ennaku nnyingi tufunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa mwannyinaze kati omugenzi Patonera Namatovu Maria kitalo nnyo kitalo ddala nsaasidde nnyo famire naddala mutabani wange Mugerwa Charles bwe tuwangaala naye mu mirimu egy'enjawulo twebaza Katonda olw'obulamu bwa maama n'emirimu emirungi gy'amukozesezza olabye endiga ezo zonna nga bwe ziriwo nga bali mu kifaananyi bwe bati mpuuga process mpuuga maniasis mpuuga mutisedduge atwalo Joyce Bagala agamba nti ye mu wagizi wa National Platform awagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awagira nkyukakyuka naye ng'ate enkyukakyuka gye tuliko yakugoba babbi ba ssente wabula ye baagala ali ku nkyukakyuka ey'okubba ssente kati mbuuza ekibuuzo do we need thieves twetaaga ababbi kubanga bwa gavumenti ya Museveni tugijjawo lwa bubbi ate twasosietinge n'ababbi Mathias Mpuuga Nsamba ne mukwano gwe ono ennyo bwe bavudde ewala Joyce Bagala Ntwatwa nga bonna babbi ate nga tujjawo babbi tuleeta ababbi twagoba Mpuuga lwa ye Mpuuga tetwamugoba twamugamba zeyo ssente ze yabba ate yeetonde n'agaana bano bagamba ffe tujja kufa naye ne bamugamba tuweetonda ffe tujja kufa naawe yeni badakugamba ne wa National Platform etakkirizibwa na bubbi ate gwe ng'okkiriza n'obubbi mpeereza olugo lwa shillings emitwalo 50 ziyambeko mu kuziika n'ateekako mukono Mpuuga Mathias Nsamba Commissioner wa Parliament era omubaka wa Parliament owa Nnyendo Mukungwe engalo mpuliddeyo 1 2 3 3 bwe bubaka obwo era Sebo Charles n'abafamire ow'ekitiibwa Mpuuga abadde ayagala nnyo okubeera wano naye nga bwe mumanyi mu Parliament eriyo emirimu egy'amaanyi egigenda mu maaso mu nnaku zino ate mmanyi nti mubigoberera mumanyidde ddala nti waliwo ebbago lye baaleese emirimu egyo egy'amaanyi egigenda mu maaso mu Parliament Joyce Bagala Ntwatwa yayitagwanidde kugikola yayitagwanidde okubeera mu Parliament kulaba nga emirimu egyo gigenda mu maaso
era ye atagwanidde ano tulina foot soldier natukunda ku Lusumu umane mpi Mityana Central Mityana district kiti tuleeta embaga okitegedde yoyo baagala wammwe Joyce wammwe omuwanyi wa Mathias Mpuuga Nsamba leero akugamba nti wa national platform naye ng'ali ku bazaabuza awo waali igenda kumutuulamu onoowulira embaga wulira wano bwagamba let off abamu no osobola okwawukana n'omuntu on principle Mpuuga yakoze ekibiina Democratic Front kirimu era ndowooza ababadde okirimu banange ekifaananyi tukirabyewa okirimu maama Joyce Bagala notwa ekibiina kya Mboga okirimu kubanga ebifaananyi obwedde wabitimbye Mityana ani yabitimbye anasobola okukwata ssente ze azikuteekemu afulumye ebifaananyi byo abitimbe Mityana yonna nga biriko Mboga nga biriko Mutisse Nnonge ambuuza ani asobola okikola kino okitegedde 226 231 Mityana District Woman MP agamanya gange Bagala Joyce Nwanwa Real Change Act now n'okubeerako n'Omutisse Ddugge wano era kuliko ekigambo Democratic Front cyane si kye kya Mathias Mpuuga Nsamba onagamba kibiina takiriimu ayo ebipande byani kati akuba ebipande bibiri ogezaako okulengezaayo obwongo bwa bannamityana byonna bitadde atadde ebya Nuupu n'ata n'ebya Mutisse Ddugge okitegedde kati abalonzi abateekaawo mu suspense wonna wajjira asigala akutta akati ojja kugwa ekigo baana ba taata bafuuyirira akagalo wabirawo abamu ekyo kyogambye bafuuyira ezirwana waliwo n'abalango oli agala kwesimbawo ng'agamba lazima bannange baagala singa agenda era mmanyi emitima gyabaweddemu dda baagala waganya okugenda bagamba bannange tufudde naye baba DF tebakutuukirirako mu ngeri yonna nga bw'omanyi nti kati atulooza DF yokka naye kati kyene gwe singa gw'obadde okoze ekibiina kyogamba ddala obusobozi bwange obuyiramu okubuusabuusa nze nandikunoonye nandikubutuukirire n'okugamba neegatta exactly ate si DF yokka naye n'ebibiina ebirala tewali bibiina birala baaga DF yokka you are in bed with the DF neze nkulayirira baagala what I know what I believe kyendowooza tebanna bakugaba kaadi naye amukonkusuwa okusinziira ku byembalaze nammwe toyinza kukwata mubbi ng'alina mukwano gwe mubbi mwamugoba lwa bubbi naye mukwano gw'omubbi oyo n'asigala ne mubbi munne naye nga nene akyalaga nene akyaliyo gye muli can you trust that guy that person musobola okumwesiga ng'alina omubbi munne gw'atambula naye nga temwamugobye ne wammwe lwa bubbi naye nga ye akyakwatagana naye nze kusinza ku byendaba ngenda kulagula baagala tebajja muwa kadi naye akimanyi ekyamufulumiziza ebifaananyi biri byolaba biriko baagala ntwata n'Omutisse Ddugge okuteekateeka obwongo bwa Nabya Mityana kati ali mu kulimba bamutuukiridde abadde olwedde mwatandise ekintu kyammwe mukimanyi okimanyi tebagenda kuwa kaadi ne bakyagamba gezaako test okitegedde akyatestinga tebagenda kugimuwa nkulayirira wano baagala agenda mu DA ajja kustandinga nga DA member of parliament kati kambale baagala ntwatwa tadda mu parliament Mathias Mpuuga Nsamba tadda mu parliament Abed Bwaneka tadda mu parliament ano mulala ali mu DA ono musajja w'entebe simanya yaani wali omusajja w'entebe nenye terimanyikidwa kuba ntalina kiyali akoze yaani wali omusajja oyo w'entebe mumutegedde netadda mu parliament alinya eriganya okujja kubanga liriyuze netadda mu parliament waliwo ne bano abeegatta ku NRM Kasumaya Dokita Kagabo waliwo n'oyo weno mukono eyo yani simanya ye Gmail wanga something netadda mu parliament okitegedde a group ako ekadda mu parliament bagenda kuba jobless beginning next year era bandi badde bateekateeka obusenta bano batabuunoona ne bakola kibabukolamu kubanga baluzinga trust y'abantu
abantu babasindika nga baagala nkyukakyuka. That's the reason why baagala in parliament. Abantu wasoka n'osimbanga ne bagaana kukokuwa n'abakoba n'abeera member of parliament naye nga wa NRM. Okitegedde kati abantu baalonda ku luno nga baagala nkyukakyuka kujja ko General Museveni. Era nkyukakyuka kujja mu kibiina kya national platform n'abakaba Nuupu ewali umbrella wooteekinga emmwanyi tunoga eyengedde. Kati omuntu otedde ddi emmwanyi embisi eya kiragala tetujja kuginoga. Kubanga tesitandinga na change mwe change yammwe ya mbuto ya nsimbi akutemedde ye mukwano gwo gwobeera naye era wo change ebeewedde naye nga tofudde ku change y'abantu b'okulembera. Obulamu bwaffe temubufaako mufa ku bwammwe. Okitegedde ate abannamitiana tebaakulonda lw'ebyo baakulonda lwa nsonga ndala n'ozivaako n'osalawo ogende ne mukwano gwo ennyo ennyo mpuugadde bayomba. Kati mbadde nsaba baagala obuteemenya nnyo. Wabijja ebiwandiiko naye onoonya grounds ko nooyimirira n'ojagalala wali banyimye kadi lwakuba ndi mukwano gwa mpuuga ye oli mukwano gwa mubbi. Tetuwa ababbi mukisa mu kibiina kya national platform, tetuwa babbi mu gavumenti eddako. Ababbi bagenda ne General Museveni musigale eyo mukasasiro wammwe ne General Museveni nga mubba. Ate baagane bw'onooyogera biki ne bw'onooyogera biki. No more chance for you mami. Okitegedde ensonga ze muziwulidde ye wa mukwano nnyo gwa mpuuga. Kale ekibuuzo kiri nti lwaki Sauda Madaada Dogo City mwabadde ne baagala abantu bangi bagamba mbu mwalidde mulabye ssente nabyo yabadde ku bitaano. What I know about Sauda Madaada, wanze mbadde ne Sauda Madaada for a long period of time. Tutambudde Uganda tujuva Kasonda ntudda Kasonda kali with Sauda Madaada. I know who Sauda Madaada is. Kati mu abagere ebigambo simanya Sauda baamuguze temumanyi kye mwogerako. Aye n'abasinga okubyogera struggle mujirimu makiiki matiitiibe ne Sauda abadde mu struggle ever since nga kyali mirembe gya Besigye. Nabanga Besigye bitagala najja mu national platform. Sauda Madaada ye muntu ali ku ground 24/7. Nze olumumbuza okuza nti ye bakadde wakaawe abantu babeera nabo ddi eva abamu struggle eva abamu field era bamugoberera mu kimanyi. Sauda Madaada Dogo City ye mukuumi wa president Kyagulanyi Ssentamu Robert. Sauda Madaada bwogera ku national platform ye muntu ali kali ye muntu ali tafa atazannya na bigambo bya atazannya na mbeera ate nga muntu ayagala peace atayagala kuleetera kibiina migozo bano. Okitegedde kino ekifaananyi njagala tukole photograph interpretation. Bw'otunuulira Sauda Madaada ali jolly ali happy oba ali kali ali tough. Yo omanyi what would have happened nga Joyce Bagala ataweereddwa security. Okitegedde waliwo ebintu bye twagala tukanyeeko. Tumanyi abantu bangi balina obusungu ate abaana bawa respect nga balaba omukulu ng'ayingidde mu nsonga. Okitegedde omanyi abaana nga bano bakola ebintu just okukyokooza embeera. Bano bali mu kukyokooza mbeera okulemesa activities za national platform okugenda mu maaso. Ekibiina kiyitibwa ekibiina ekiri violent, ekibiina ekitasobola nti mubalabye bw'ogendayo bakuba bukubi. Okitegedde kati okuziyiza ebyo bagamba okuziyiza oba okugema kusinga okuwonya. Singa Joyce Bagala tebamusizaamu empyawo n'ayubuka egiraasi ne bazaasa ne bamuggyako wiigi ne bamwambula. Kyandikoza amawulire manene nti national platform bayaaye bina kiyinza okuggalwawo on that ground. Kitegedde kati munyumirwanga ekibiina kiggaddwawo oba nga kirala kikola emirimu okujjako General Museveni nga president wa mwalina wa standinga okwanganga nakyemalira n'amugjawo. Wamwewagala nga president wa talina wa standinga kujjawo nakyemalira. Then mulyoke mukkirize nti abantu bano bajje bakyokooze. Oluusi bajja n'ebibinja byabwe nga gwe tomanyi noga jangu bwe ntuka ali tandika onkonekoone bajje bangi mu nkonekoone ekibiina bakiggalewo. Kati okuziyiza embeera yo Sauda Madaada avayo n'agamba bino tubimanyi mwana. Ono tulina omumuwerekera tumugje wano bwekuba kumubba bamukubireyo naye nga tebamukubidde wa ku kitebe kya national platform kuleetawo kajagalalo. Kati some people tebalowooza mu mbeera eyo ku analyzinga mbeera mu mbeera eyo. Sauda bamuwadde ensimbi bamuwadde ye baagala ajja kukulaga nti ali happy ali jole
naye na what is the purpose of this kwabadde kumujjawo mu mirembe aleme kubeerako buvune bwonna kwagwe sooka ombulire omuntu adya kufulumya ebifande bino n'amaana ajja ku kitebe kya national platform olowooza ki just put deep inside your minds and your heart and your body your senses omuntu ng'amaze okutambuza ebifaananyi bino bitambula buli wamu bw'olowooza enkeera n'akeera bunnawanca n'ekitebe kya national platform aba anonye eki okitegedde abazze kukola ki kikyabaaliko kikyabaabala aba ali mu kukyokooza wabeewo ekimukolwako bo bafune grounds kubayimirira okutandika okwogera n'okukola amawulire naye kutaba president lugamba nti mugabamma amawulire mubalabe bulabi mubaleke bo bakole byabwe n'abalabira ku bikolwa byabwe kino kye baakoze olaba Sauda mugamba go bamujjawo mu mbeera yonna agende anatoseddwako bisaago byonna bakureti eri ekibiina bakweta eri Sauda Madade bakweta eri Dogo City mwebala omulimu mwagukoze okuziyiza akacyankana akandibadde obbo kebabadde bazze kebabadde bapanze abeerewo mwe mwakaziyiza abantu ebintu tubirabe eyo okitegedde ye Joyce Bagala gamba nti okiwulira si DF yokka waliwo nga naawe ogamba nti mu kino Bagala singa mbadde naye nanditambudde bulungi naye ate ekyo nakyo tekifunyisa muntu musango niwe mbadde nkola mu mawulire nali nkola ku Buddu Ssanyu nempita nginkolerayo nali ndi ku Ssanyu Radio 1 nempita nkole nayo mba ndi eyo MBS nempita nkole nayo kyogamba bo bakola nsobi tebakola nsobi so tolowooza mu ngeri yonna nti okusalawo okwo kuno kubanga nga bwe nkugambye ne banno oyinza okuba oba oli abangi ne muba bakabano ne bantukola nti babadde balowooza nti nsobola okugwa ku ludda tolowooza nti kino kirina engeri yonna gyekigenda okukosaamu enkolagana eyo gy'olowooza nti ya mugaso kubanga engeri gyoginnyonnyolamu olabira nti waliwo enkolagana ne tolowooza nti kigenda kukosa enkolagana eyo mu ngeri yonna nedda kati enkolagana eyange ne Oweekitiibwa Mpuuga nkolagana yange ne for instance Juliet Kakande sisobola kulekerawo in case I'm going for lunch nti ngenda genda Juliet ku lunch ndi kakati olw'okuba bo bagenze mu kibiina ekirala nze nsigadde mu Nuupu therefore ne musanga mu restaurant nsitukewo ngende edda nze ndowooza nti ebintu bino tulina bikwata mu ngeri ya kintu kikulu kale tugenda bikwata mu ngeri ya kintu kikulu naye nga gw'osoma obubaka bwa Mpuuga ku mikolo gy'okuziika okitegedde wetuli Uganda just decide for you do we need Joyce Bagala ntwala tumwetaaga nze ku lwange bw'obanga okolagana n'omubbi oyinza kuba mukwano gwange agannyabo lwaki bakitegeeza nawe ngenda kufuuka mubbi abananda abanaalaba banaagamba batya nti oyo mutabani waawo naye atandise obubbi ng'atambula ne baagala omubbi okitegedde olaba perception jeno otambongo bw'abantu naye balandika okumpita omubbi kati obutayitibwa mubbi sijja kutambula na mubbi Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform Bagala tujja kuyitibwa babbi tujja kutambula na babbi bagoba Mpuuga n'agenda ne babbi banne naye babbi banne bakyalemerera okwaga ffe tuba National Platform naye ate tebakyawa mubbi munnaabwe tebamuvaako ate tebabikola mu makweko wabula babikola mu lwatu ne ku mikolo bagendayo bamulange naye nga balanga kifudde omukyalo ono Joyce Bagala ntwatu engeri gyakolagana n'omubbi nange njagamba mubbi kati sinza kushetinga na mubbi kituufu kuba fomuzi yazifunye batanazijjoba yazifunye ye bwagamba kituufu naye akasenge gyakajja musalamu ekibuuzo weekiri owagira obubbi tobuwagira